Kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde kwetaba mu kitambiro kya misa ekiyimbiddwa bannamukulu w'ekigo ky'e Gayaza Reverend Father Jude Makanga. Reverend Father Jude Makanga mu kuyigiriza kwe asabye abakristu okukozesa obulungi obudde bwabwe mu mwaka guno omujja nga beenenya ebibi byabwe bye bakoze mu mwaka omukadde. Tumanyi obulungi bwe abakoze ebitali bituufu okuwedde tukyuse tukole ebituufu. Ono awanjagidde abakristu okusabira eggwanga ssaako nabo okwesabira basobole okuvvuunuka ebisomooza enkuyanja bye bayitamu. Leero lwe lusooka omwaka mwezi guno gwa January omwaka 2024 bangi batugenzeeko omwaka oguwedde bafudde abamu tebamanyikiddwa gyebali naye fewetuli. Akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose kuwagaliza bannayuganda mwaka omujja era ogw'ebyamagero kyokka n'asaba Mukama Katonda okubakuuma nga balamu batuuke ku nkyukakyuka gy'alwanirira. Tuvuga kati omwaka ogwokutaano bukyanga muganda waffe John Bosco Kibalama awambibwa era nga paka kati tetumulabangako. Bannaffe bangi baddamulira Bakanata Muhammadi n'abalala bangi nnyo tetubalabako. Twongera obbassa musaala nga tubasabira yonna gye bali Mukama bagumye kuba tumanyi tebalina musango. Naye ate era twongera okusula amaloboozi gaffe nga tubanja bannaffe abo abawambibwa nga bawambibwa poliisi nga bawambibwa amagye n'ebitongole ebirina okuba nga bikuuma ddembe naye ate nga byebyagajjako eddembe lyabwe. Tumanyi ti Katonda ali wamu n'abagumiikiriza era abeera wamu n'abamwesiga. Ono era aweze nga bw'agenda okwongera amaanyi mu kulwanirira eddembe ly'Abannayuganda naddala abo abatalina bwogerero. Tumanyi nti eddembe lyabwe eddembe lyaffe ffenna lyatuweebwa Katonda ate ne likakasibwa ssemateeka. Era tumanyi nti bwe tubanja eddembe lyabwe nga tulibanja mu bwesimbu, nga tulibanja mu buntu bulamu, nga tulibanja mu mateeka n'okusingira ddala nga tulibanja mu kuwa Katonda ekitiibwa ne mu bwa Katonda, tumanyi nti ekiseera kiyinza okutwala kiwanvu naye oluvannyuma lwa byonna tujja balabako era tugisanyuka era tuligulumiza Omukama tesaala zaffe ziriba zanukuddwa. Richard Mwanje ne Muhammad Katabira, BBS Telefina.